Amannya nze Kasekende Ronald, flag bearer wa NUP ku bwa division mayor bwa Nyendo Mukungwe. Njagala okutegeeza ensi nti olwaleero musawo wange emu n'ekitundu emabega nva kukubibwako simu nga nkubibwako poliisi ya Uganda wano Masaka City nga baŋŋamba nti neetaagibwa ŋŋende mbitebye mbu bannanga aba-DF ekibiina ekya Mwami Mpuuga mbu baataddeyo omusango. Nze nagenda ku lunaku lwa nomination lwe twali tunominating abakimanya kabonero bazaali 23 mbu nagenda ne nkwata ebiso ne nziba bagiyise aggravated robbery omusango nga bwe baateeka ku baganda bange ba Edimutwe ba Kivumbi ba Kireo omusango gwe babateekako so munenziba omuwagizi wabe ne mubbako akasimu ne ssente era nga babikola bali so kati neetaagibwa ku poliisi era bwensukka edakiika emmeka nga sigeeze poliisi yegenda kujja enfune bankwaterwa mpaka. So njagadde ntegeeze ensi nti ennaku zino abatusena sina ba NRM naye bannaffe betwatambulanga nabo betwakolanga nabo aba-DF abakulemberwa mukulu Mpuuga no mu kibuga Masaka baŋŋambye babirimu omuganda wange ennaku musana ali mu kifo kye nali neesimbyemu ne candidate waabwe gwe baatadde mu kifo ekyo mukulu Yiga. So naye njagala okutegeeza ensi nti sinnatya ate Kasekende ne munkwata eno idea esigalawo abantu mu Masaka bagenda kulonda Masaka City yonna bagenda kulonda Mbuleera. So this is just an idea naye mujjawo Kasekende abala bagenda kumeruka abantu bagenda kutambula. So batuteekako ebisango kujjako nga baagala tuga nti abawagizi b'NUP fenna n'aba candidate b'NUP juzi bali bakutte Mwami Katuga akola kugunira mutaddeko emisango. So kujjako muga nti fenna mwagala tumalira mu makomera DF yegiriise ng'ekirije ekigotte entula wano mu Masaka ekitajja kusoboka. Nze naye munkwata abantu ba Nyendo Mukungwe bategeera ne bwe naabeera mu kkomera abantu bajja kunnonda abantu bajja kumpa akalulu abantu bajja kunnonda oba wendi oba siriiwo kuba nna nominate ngamwe candidate ku ballot paper kwendi Mwami Mpuuga nena ku musana ku ballot paper kwendi. So naye munaakola mutya ntegeddeko mbwe ebibanyiiza kubanga NUP twegasse tuli wamu nze nkutte ekibinja ekyadde kiwagira Nannungi Alice nkigasse ne kino ekibadde kya Mwami Sebina. Yes, that is NUP tulina kutambula. So Kasekende abataweewunya emisango gye mwogerako okujjako nga muwagala kugaa nti Kasekende akolanga mwoyo mutukuvu nti mbeera mbifo bibiri omulundi gumu. Olunaku lwe twanominating nali kusaza mu mirembe nga ndi mu public ng'ensi yonna endaba buli omu nga ndaba ne tuvaawo mu mirembe nga tewali wadde gwe tuyombye naye ne tulinnya emmotoka zaffe ne tukola convoy mu mirembe. Abasirikale baaliwo nga bajjudde buli wamu era twabayitangako mu mirembe ne tufuluma ne tugenda tukola convoy mu Kimaanya Kabonera gye twasibira ddala olunaku lulamba bwe nali nabo bonna banjulira ne tumala ne tugenda ne tukuba laale yaffe mu Kimaanya Kabonera era Mwami kuteesa ekintu n'akikuba nnyo kyaka bimu ku bibalumya omutwe. Kyenfunye amawulire genfunye olukwiribwe nkubiddwa poliisi essimu baŋŋambye aba-DF era mbu bataddewo pressure nnene bagamba mukwate Kasekende era temunnakwata Kasekende. So poliisi empise eyagala kunkwata era eŋŋambye singa sigendayo ngenda kugenda ku wanted bankwate naye njagala bategeeza nti Kasekende ne bwenvaawo bannanyendo Mukungwe bategeera in my absence nga siriiwo bajja kunnonda bajja kutikinga Mbuleera ne bwe naaba siriiwo batuteekeko agasango sanga ago kuba omusango gwe baataddeko ogwo otuuka ne wali baga nti gweyimirirwa aggravated robbery baekirewo balaba ba Edimutwe tegweyimirirwa wabula bw'omala okutuukayo nga bakugamba kati nga bakutwala mu kooti ng'egamba nti linda omulamuzi w'ekkooti enkulu lw'erituula okufuna obufunyi deeti y'abaganda bange ba Edimutwe twatuuya naso be baagala okunteekako ndoza balabenga okulonda kwonna process egenda maaso nga siri mu kalulu siriiwo. Baganda bange aba-DF Mwami Mpuuga Nakumusana Yiga nga bwe muli mu kupika ekintu kino Kasekende njagala okubategeeza ndi mugabe wa lutabaalo oba wendi oba siriiwo olutalo lujja genda mu maaso.
aba NUP bagenda kulonda Ambulera mu Masaka City munyendo mukungwe era Kaseke ndi wa kulondebo bawendi oba siriwo so mutte kubigere emisango gye muri mukunteekako simanya aggravated robbery mulabenga mumbeeza mukomera tebikola makulu ngusanga ebiri political bye muteekawo tuyingire ringi ebyobufuzi nga 10 tutandike campaign eziri official mbalage ngenda kuogerera Ambulera ngenda okuogerera president wange Kyagulanyi wano mu Masaka DF temuyinaawo kifo so mbasaba mukakkane bye muteekawo mwekube mu kifuba nga abasajja abakulu nga abantu abakulu mwekube mu kifuba naffe tulina abatuzaala be muteekako ebintu ebyo ba edi mutwe bayina abakyala n'abaana nyina abaana ebyo bye mwagala okunteekako so njagala enseetegeere kyonna bye banteekako babbiruke tekuli kituufu na kimu ffenna twali bulungi ku ssaza ne tuvaawo bulungi mu mirembe ne tugenda mu konvoyi yaffe ne tugenda mu drive zaffe so bannaffe babiteekawo batidde mwami Mpuuga mutidde Nakumusana yiga mutidde naye naffe tubasaasira naye kino mwakyeyagalira kubanga bagambye yawukana ku bugende efuuka kaasa mwakyeyagalira so nsaba mubeka bakakkamu tubawujje akalulu nammwe mutegeere ebyo mulimu bya kito mubiveemu tugende ffenna mu nsi